mwe Omuwalabu ate leero teyakiguddeko nga tagenda taleeta Kadaama omusezi. Kadaama omusezi ono ali abantu. Kadaama mu wiiki emu gye yabadde yakamala mu nnyumba y'Omuwalabu, ekitambo kyamukutte ng'ayagala kulya muntu. Kyamukutte ng'ayagala kuwakana ku babboosi be asooke abalye abawuute buva. Kadaama nga musezi ng'alina ekitambo. Nze neewuunya. Kadaama ono lwaki yalinnya ennyonyi ng'akimanyi alina ekizibu bwe kityo? Ekyo ekizibu bakirinnyira ennyonyi. Yabadde agenda kulya babboosi be. Yabadde agenda kubalya kubawuuta buva. Kati ekyawunyezza Omuwalabu ono, oyo omwana gw'olaba mu katambi baamuleese okuyambako ku Kadaama oyo omusezi. Naye engeri gye babadde baatidde, babadde baakwata Kadaama oyo ne bamusiba emiguwa ne babaako we bamusibira mu kasenge nga tafuluma. Kati oyo Kadaama gw'olaba mu katambi eyazze n'ayogerezeganya n'oli Kadaama omusezi, era n'asaba Abawalabu bamukwate bamuzze e Uganda. Naye Abawalabu bo tebaategedde nti Kadaama ono musezi, wabula ono Kadaama oyo gw'olaba Omunnayuganda yakitegedde nti Kadaama muze kuba oli yamugambye, namugamba muganda wange nina ekitambo era essaawa yonna mbadde abo ngenda kubalya, naye bagambe banfunire tiketi nzire waka e Uganda. Era oyo yagambye Abawalabu n'abagamba ono omukozi wammwe mulwadde, ekirwadde kyalina kibi, mwandibadde mumufunira tiketi n'adda e Uganda, tebatagenda sobola kukola na kino kirwadde. Era Abawalabu tebabadde babi ne banguwa okufuna tiketi ya Kadaama ono bamuzze e Uganda. Wabula ye yabadde agenda kubalya. Kati njagala nsooke nkutuuseeko vidiyo ogirabireko. Oyo abinyumya ye yabadde n'omusezi, era ye yakonvinsinze Abawalabu okugulira Kadaama omusezi tiketi eyamuzizza e Uganda. Njagala vidiyo eno gimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. No mwe tuzungira abantu mwe tudde no tudde nnyo mu Bawalabu abatatuula. Tebantutte emmaka nga baleese Kadaama Kanibo. Tannaba na kuweza wiiki. Tannaweza wiiki mu KSA. Mugambe nti otyo mbasumululira olugamba nti lwa bwerere lungi okyatowa akadda ssaawa zino 10. Nga bakubira mukama wange amasimu ag'okumukumu nga bamugamba mukozi wo jangu naye. Nga babuuza lwaki nti waliwo obuzibu ku mukono omukozi munne gwe twaleese naye bansi yemu osanga ye anaamunnyonnyola ekigenda mu maaso ffe atulemedde tayogera. Nga nnyambaza byabaaya kuba zinaye namugamba sitambula nze bya kisiru nsigala waka nga nnyambaza ng'ate tugenda kulwayo tugende. Tuvuze emmotoka tugenze tutuuse wa muganda wa mukama wange tukali nga ndabawo Munnayuganda. Nga mmubuuza nga bannyonnyoleramu awo ensonga nga mbagamba kangende njogereko ko naye tulabe. Nga nnyingira mu luumu nga njogerako ne anti nga bamusibye emiguwa. Nga mmubuuza what is going on, buzibu ki? Anti ng'ali bw'ati anti nga Kanibo n'aŋŋamba ndi Kanibo tuli baseze waffe tuli abantu tuli ennyama. Nange kennyini ayingidde mu luumu ntidde ne ŋŋamba singa ndi ebifi. Nga mmubuuza tewali ngeri yonna gye basobola kikolamu abeewammwe ne kikuvaako n'okola kuba wakajja ne wiiki tennabako ali mu wiiki tannaweza na mwezi. Ngamba tekisoboka. Twagezezzaako ne tugezaako nga nkyali Uganda byaganye ne ndowooza nti kisobola okungumiikiriza. Anti nga bamusibye emiguwa nga mmubuuza kati kitegeeza solution yakuddaka. Ngamba ye wabula nnyamba oboogere nabo banfunire tiketi nga tonnabagenda. Nga Uganda bakama be nga mbagamba anti mulwadde ekyamazima ekirwadde ekimuluma yeetaaga kuddaka. Nga tukola baleetaawo kompyuta nga tutandika ku bookinga tiketi emuzzaayo era anti enkya asula kwetokota. Okitegeera asula kwetokota. Lwaki? Lwa kitambo. Naye nga bannange family ze tuvaamu ebintu ebyo okuli abantu bannange seriously I have a question. Kwavaawa? Naye era n'omanya nti omwana we agenda kujja okukola nga muzadde wo gy'oli. N'omanya nti alina ekitambo n'omukkiriza. Olugambo luwanvu naye katusabe enkya. Mungu amusasire ndese tiketi tugifunye ensaasula kwetokota. Addayo. Waliwo n'abaŋŋambye ku nsonga z'omwana Kanibo comment enziraba nti nnimba. Naye mulimu ekintu ekikwatagana ku nsonga z'obulamu nga tekiri wuwaffe kukinoonyezaako content. Onfuna. Kye neebaza Mungu ti bakama b'oyo omwana baabadde bantu balamu nnyo.
ne bakkiriza omwana addeyo nga takoze yadde omwezi ate nga baamutaddemu ssente. Mukirowoozeeko ssente nnyingi baamutaddemu ssente ezimuleeta naye n'omwezi teguweze nkazzeeyo nti obuzibu tebuli ku bakama be wabula buli ku ye omwana. Okitegeera? Ne bamukkiriza n'addayo. Omulimu gwange gwabadde gumu kuyamba mwana oyo ng'eki gy'agenda kutambulamu. Era bwe nategedde ekizibu kye ne ngenda ne mbagamba omwana yeetaaga kuddayo according ku ki ekimuluma, yeetaaga kuddayo kujjanjabwa, tajja sobola kukola era agenda sigala ng'ali bw'ati. Ekituufu saabagambye nti saabagambye, nabagambye kirwadde. So saagala mentioninga mwana oyo wano kuba kumuswaza naye njogeddeko naye ku ssaawa nga 2 n'ekitundu n'aŋŋamba nti atuuse mu Ethiopia. Omulimu gwange gwadde okunoonya tiketi ku boardinga kuba adde alina okuboardinga kutambula tuwe si wanuwe ng'ava wano Ethiopia then ng'agenda mu Uganda. Era ngambye ali Ethiopia ekirungi nti baamutadde kudda waka naye famire zaffe bwe muba mumanyi ebintu ng'ebyo ate muleke kukisussa olw'okuba nti mwagala omuntu agenda akulabeeko embeera gy'abakyusiza. Kakati bamutaddemu ssente ezimuleeta alemereddwa oluusi nammwe mulinako bwe mwatundatunda naye ng'ekizibu mukimanyi. Kuba bambi omwana yennyonyi naye nasanze baamusibye emigugu ali mu luumu nga baamusibye ali wantu wamu waatudde naye omwana nga yeerya omwana nga yeekomberera. Naŋŋamba ekyamazima famire yaffe yonna bwetyo bweri. Naye twagezaako nga ngenda okujja ne tudda eno ne tudda eri nga tulowooza kikyavaawo. Kitegeeza ekintu kya famire kisikire kya musaayi nze sibimanyi saagala binonooza naye twebaze kimu Mungu nti kasita yazizaayo obulamu. Omuwala bw'asobola okukutta ng'akulabye omufuukidde dangerous mu nnyumba ye. Gwe nze neebuuza Kadaama ng'okimanyi oli musezi ng'olina obulwadde obwo kati kambuyite bulwadde. Okimanyi wavudde Uganda ng'olina obuzibu obwo obw'ekitambo. Kiki ekyakulinyisa ennyonyi okujja ebuwalabu okukuba ekyeyo? Wabadde oyagala kulya ku musaayi muzungu, wabadde oyagala kukyusaamuko ku mmiiru naye ng'ovudde mu by'okusaaga. Ng'okimanyi olina obuzibu ng'obw'ekitambo, lwaki oba olinnye ennyonyi okuva e Uganda ogende mbukole? Ng'olowooza gwe kye kirambo kiyinza okukkiriza okukola? Ng'olowooza kiyinza okukkiriza okukola? Kadaama yabadde agenda kulya bakama be ng'agenda kubalya era singa sooyo Kadaama golaba mu katambi omunnayuganda gwe badde baleese okuyambako Kadaama oli singa omuwalabu omu ku bawalabu singa mulye singa yabalidde alabika yandisookedde ku bwana n'asooka n'alya akaana n'akateeka wali naye baamwanguyidde ne bamusibira mu kisenge kuba nabo babadde batidde ng'amaaso gadda waggulu naye egiraagira bw'ati nga bumanyi omusezi ng'alwana ayagala kubalya. Gwe omuwalabu yawonye. Nze kino mbadde sikiwulirangako nakoma kiwulira ku mbaga ya Elizabeth nga Kadaama musezi yabadde agenda kubalya era omuwalabu yasimattuse n'abafamire. Tosobola kukkiriza mwana wo ng'alina ekitambo bwe kityo n'omukkiriza n'ajja ku kyeyo nga Kadaama alina ekitambo. Okimanyi omwana we alina obuzibu obwo n'omukkiriza ajje mpozi nga mwadde mwagala ali abantu, mwadde mwagala akyuse ku musaayi oba ku nnyama, ali ku nnyama enzungu awulire bwewooma oba tewooma nga ya munnayuganda. Naye nga byebyo Kadaama yabadde musezi, yabadde alidde bakama be, yabadde abalidde. Era singa si munnayuganda ono oyo gw'olaba, singa Kadaama ono yalidde abantu naye yabeegayire n'abagamba abawalabu baŋŋambire banzize e Uganda banfunire tiketi. Ono kye yakoze n'agenda n'ayogera ne babboosi be n'abagamba omwana ono mulwadde nnyo, ekirwadde ekyalina tekisobola mukkiriza kukola, tasobola kukola ne mukola mutya yadde mwamuteekamu ssente empitirivu, ssente nnyingi naye mumukwate mumuzze e Uganda, mumufunire tiketi emuzze e Uganda, munaafuna omukozi omulala naye temugenda kumalako. Omwalabu naye kye yakoze ne bamusayisa tiketi omwana
nadda e Uganda. Era Kadaama ali Uganda, omusezi ali Uganda yatuuse naye byampuna ng'olinyira n'ekitambo kyo n'okitwala e Buwarabu oba mulalamu oba mulalamu. Olaba tebakkiriza ba bulwadde buno, simanya siriimu gwe bamirira empeke kugenda, ate gwogene n'ekitambo, ekitambo okimanyi kiba kirala. Kiba kirala. Byebyo si Omaiko Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi. Peace and love.